Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Mana Divine Connection Church, Mukama waffe yeebazibwe. Twebaza Katonda olw'olunaku lwa leero. Tumwebaza kubanga ng'aba Divine tubadde mu kusaba n'okusiiba okwa ennaku 7 era tukumazeeko leero. Mukama abawe nnyo omukisa abasiibye mbo abasiga nga bakaaba bali kungula tebazirise. Nze mmanyi ogenda kungula nga tozirise bwasiri ennaku zino 7. Mukama agenda kukukolera ebikulu eby'amaanyi ebitayingirangako mu matu g'omwana w'omuntu, byatawulirangako. Katonda agenda bikuwa era tukkiriza Katonda waffe omulamu kubanga okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna era n'okwagala kwe kubeerera emirembe gyonna. Katonda omulungi tumwebaza, Katonda ow'amaanyi, Katonda omwesigwa, Katonda ow'ekitiibwa, Katonda omulamu abeera emirembe gyonna. Tumwebaza nnyo. Mbakulisaayo nnyo mwenna abava ku mirimu, abakyali mu kkubo, abakyatambula. Mukama abakulembere, abatuuse bulungi. Twebaza Mukama olw'ekiro kya leero. Eri abakyali mu traffic jam, Mukama tumwebaza ng'ondabira awo mu traffic jam ng'ojja. Mukama tumwebaza. Abali ku Facebook, YouTube tubaniriza, n'abali ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp. Mukama abawe nnyo omukisa, mwanya gw'omwoyo mutukuvu. Kati katusabe tweyongereyo. Kitaffe omulungi, Katonda omwesigwa abeera omulamu mu mirembe gyonna, twagala okwebaza olw'akawungeezi ka leero, olw'amaanyi go, olw'ekitiibwa kyo, olw'omukono gwo ogw'amaanyi Mukama ogusinga emikono gyonna egy'emisambwa n'enlubaale. Mukama tukwebaza olw'omukono gwo Mukama ogwawangula Sitaani. Mukama omubini bw'alwana atya abatasobola kumalako n'obulamu bwaffe nga Katonda waffe oli ku lwaffe. Omusajja Dawudi yagamba nti Mukama bw'oba ku luuyi lwange omulabe wange y'ani? Mukama naffe ng'oli ku luuyi lwaffe teri muntu yenna asobola kutuwangula na kumegga bulamu bwaffe. Omwoyo wa Mukama tukwaniriza akawungeezi ka leero gy'oyogere n'obulamu bwaffe, oyogere n'amagezi gaffe, oyogere n'entegeera yaffe, tujjawo okumanya kwaffe, tujjawo otegeera kwaffe. Omwoyo wa Mukama jangu oyogere naffe, jangu oyogere omwoyo omutukuvu. Nze nvaawo ne byennyambadde, amagezi gange gagibwawo, okumanya kwange, entegeera yange bivaawo. Omwoyo wa Mukama jangu oyogere n'emitima gy'abakazi n'abasajja abali mu kibiina kino Mukama, n'abali awaka, abali ku YouTube, Facebook, abali ku mukutu gwa WhatsApp. Mukama yogera nabo akawungeezi ka leero kuyita mu saavisi ya leero. Yogera nabo Mukama, yogera n'emitima gyabwe n'ebirowoozo byabwe n'amagezi gaabwe. Omwoyo omutukuvu yogera nabo basinkane, oyogere nabo mukwano gwange, yogera nabo Mukama okuyita mu kiro kya leero. Buli omu Mukama gulawo amatu g'omukazi n'omusajja oyo gawulire Mukama okuva gy'oli kuyita mu kigambo kye watuwadde, kye watutumidde Mukama, kubanga otuma ekigambo kyo tekiddirayo bwerere nga tekikoze mulimu gw'okitumidde. Mukama wange leka kikole mu maanya g'omwoyo omutukuvu. Mukwano gwange tubikkulire Mukama ebyama byo, otulage n'ekiyinza otulesa obwakabaka bwo, maanya g'omwoyo omutukuvu. Mwe tusabidde ne twebaza. Amiina era amiina. Omukama omulungi yeebazibwe. Twebaza Katonda. Omutwe gwaffe mujja guwandiikirako abali ku WhatsApp, gwali ku Facebook ne YouTube. Omutwe gwaffe gugamba okwenenya. Okwenenya oba nkyogedde bulungi naye ndowooza tokitegedde nti okwenenya kwokka kwe kussa Katonda mu bulamu bw'omuntu. Amiina. Okitegedde bulungi ekigambo ekyo nti okwenenya kwokka kwe kussa Katonda mu bulamu bw'omuntu. Haleluya. Kale ke batuddukireko mu kitabo kyaffe Bikolwa by'Abatume essula 2. Bikolwa by'Abatume essula 2 tudduke ku lunyiriri olwa 38.
Bikolwa by'abatume essula 2:38. Peetero n'abagamba nti mwenenye mubatizibwe buli muntu mu mmwe okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo okuggyibwako ebibi byammwe. Aleluya. Peetero n'abagamba mwenenye mubatizibwe buli muntu mu mmwe okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo. Aleluya. Peetero lwaki yali agamba abantu bano okwenenya? Okwenenya kwokka kwe kuggyawo ebibi mu bulamu bw'omuntu. Okwenenya kwokka kwe kusembeza Katonda mu bulamu bw'omuntu. Naye omuntu atayagala kwenenya, tolina ngeri ki w'osobola kuggyibwako bibi byo. Okwenenya kwokka kwe kuggyako ekibi. Mukama omulungi yeebazibwe. Peetero n'agamba nti mwenenye mubatizibwe buli muntu mu mmwe. Kati yali agamba abaana ba Isirayiri. Kati Isirayiri tekyaliwo, kati bagamba gwe nze naawe. Ffe be bagamba nti twenenye tubatizibwe buli muntu mu ffe okuyingira mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo okuggyibwako ebibi byaffe. Aleluya. Ddamu olunyiriri olwo. Peetero n'agamba nti mwenenye mubatizibwe buli muntu mu mmwe okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo okuggyibwako ebibi byammwe munaaweebwa ekirabo Mwoyo Omutukuvu. Aleluya. Mukama yeebazibwe. Okwenenya bw'oweenenya maaso ga Katonda. Omanyi abantu, wawo omuntu omu yali ambuuza nani musumba kati twenenya tutya? Ne mugamba bw'oba ogenda okubba ani akulagira nti babba batya? Okwenenya kwe kujja maaso ga Katonda n'ojja n'omulaga nti kitange nina wentambudde mu maaso go nga sisaanidde nga situukiridde. Buli muntu yenna eyeenenya mwana wattu ayingiza Katonda mu bulamu bwe. Omuntu ateenenya tolina bw'oyingiza Katonda mu bulamu bwe. Munfuna? Muntegeera bulungi? Tolina gwandaba ali ku YouTube, Facebook. Tolina bw'osobola kuyingiza Katonda mu bulamu bwo nga toweenenyeza. Okwenenya kikola kyekiraga nti omenyese maaso ga Katonda, omenyese mu mutima gwo. Katonda akulaba ng'omenyese, najja n'akukwatula ekisa n'akusonyiwa, ate wamala okusonyiwa n'ayingira n'embulamu bwo. Weeyo gy'oli kikubireko mu ngalo. Aleluya. Amiina. N'agamba Peetero nti mwenenye mubatizibwe buli muntu mu mmwe. Abantu abasinga balokola, abasinga enamba esinga nammwe abatudde wano, nammwe abampulira ku mukutu, abantu abasinga abalokola abasinga twagala nnyo okufuna okuva eri Mukama. Enjiri eno tetugyagala by the way, naye ng'ate enjiri egenda okusumulula, yegenda owonya obulamu bwo, yegenda owonya omwoyo gwo, ate yegenda okuyingiza eggulu, yegenda okuyingiza bwakabaka bwa Katonda. Peetero n'abagamba nti mwenenye mubatizibwe buli muntu mu mmwe okuyingira mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo okuggyibwako ebibi byammwe. N'agamba munaaweebwa ekirabo ekyensanyusa nnyo wansi awo nti muliweebwa ekirabo gwe Mwoyo Omutukuvu. Bw'oweenenya Omwoyo Omutukuvu naye ajja mu bulamu bwo, n'ayingira mu bulamu bwo. Haleluya. N'ayingira mu bulamu bwo n'akwegattako. Naye omuntu ateenenya tolina bw'osobola kuyingira mu linnya lya Yesu Kristo, tolina bw'osobola kuyingira eri Omwoyo Omutukuvu. Okwenenya nze sempijja ne neenenya kindeetera okuggyibwako ebibi byange
nensonyiibwa, Katonda n'ayingira mu nze, ate n'Omwoyo Omutukuvu ne yeegatta ku bulamu bwange. Haleluya. Tujja nno okulokoka biseera bino. Nze sijja kubuulira kyamagero nga tonnafuna bino bigenda kwongerayo, kubanga ne bwe nakubulira ekyamagero nga ntera bagamba ekigambo kino nti Mukama tafuka mukisa gwe ku mutwe musirusiru. Omutwe omusiru Katonda taguteekako mafuta ge, taguteekako mukisa gwe. Nze nina embala yange nti bwe nkola ensobi mu maaso ga Mukama, ne bwe nvuma, ne bwe nzija ne nkusuna, nze abaana bange bano bamanyi. Waliwo lwe batera okunkubira nga zaavuddeko, ne bankubira. Naye kati nja kugezesa ono mutabani atukwatira kamera wano Dennis. Kati nze mutabani wange Dennis oyo, nze yankubira essimu Saturday, nali mpulira nga nvuddeko, naye yankubira nga sisobola kwegamba kumuddamu bulungi. Naye bwe yava ku ssimu n'amaze okunkubira, munda mu nze kati nno Omwoyo Omutukuvu bw'abeera munda mu ggwe ate akulumiriza n'ekibi. Nafuluma wabweru ne ntambula, nali ntambula mu kkubo, omuntu n'ambuuza, Ronald, kiki ekikuzisizaamu bw'otyo? Lwaki ozeemu bw'otyo? Oyo si ye ggwe. Oba okitegeera, eggulu linsuubiramu kirala. Naye bwe nadda era ne ngwa ku maviivi ne neenenya, ne ndyoka nyingira mu linnya lyani lya Yesu Kristo. Okwenenya kwokka kwe kuggyawo ebibi. Okwenenya kwokka kwe kuggyawo ensobi zaffe. Okwenenya kwokka kwe kututabaganya ne Yesu. Okwenenya kwokka kwe kutuyamba otambula n'Omwoyo wa Mukama. Haleluya. Bikolwa by'Abatume 3:19 tandikira ku 18. Batume 3:18. Naye Katonda yabuulira edda mu kamwa k'abannabbi bonna nga Kristo we alibonyaabonyezebwa yabituukiriza bw'atyo. Kale mwenenye mukyuke, ebibi byammwe bisangulibwe, ebiro eby'okuwummuzibwa mu maaso ga Mukama bituuke. Haleluya. Haleluya. Agambye mwenenye mukyuke, nti kale mwenenye. Agamba ani? Sempijja Dennis, agamba ki Babula, agamba ki Saala, agamba ki Paatu, agamba ki Gwakiramu, agamba ki gwe maama, agamba ki gwe taata, agamba ki gwe Jolo, gwe Sandra, agamba ki gwe Miidu, gwe Eva, gwe Kizito, agamba ki? Nti kale mwenenye, mwenenye. Lwaki Mukama waffe, lwaki Peetero yakubirizanga abantu okwenenya? Kubanga tolina bw'osobola kuyingira mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nga toweenenyeza. Okwenenya kwokka kwe kukuyamba okuyingira mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. N'agamba nti mwenenye. Kubanga lwaki? Bino ebigambo byogera mu buuma bw'abannabbi. Kati ali wano ayogera naawe. Bwedda wamusabye okuva ku makya, Mukama yogerako nange bwalalala. Kati ayogera. Yesaawa. Amiina. Wakuba nti bino temubyagala, naye kanguwe kamulali akulokole. Wamma tuddireko olunyiriri olwo. Bikolwa by'Abatume 3:18. Naye Katonda bwe yabuulira edda mu kamwa k'abannabbi bonna nga Kristo we alibonyaabonyezebwa yabituukiriza bw'atyo. Kale mwenenye mukyuke, ebibi byammwe bisangulibwe. Haleluya. Ne bw'okumakawo omuzibwa. agambye nti kale mwenenye
mukyuke. Katonda nze mukazi gwe musajja gwe, Katonda atusuubiramu okwenenya ate tukyuke. Era gwe abadde asalira banno omusango tobasalira musango, kubanga omuntu ono agenda kukwata essaala leero yeenenye era akyuke. Bw'omuntu bw'oweenenya era n'okukyuka okyuka, kubanga ky'oba weenenyereza mu maaso ga Katonda tosobola kiddamu. Haleluya. Mukama ajja n'akuwa ekisa n'amaanyi n'otakiddamu. Agambye mwenenye mukyuke. Bannange twenenye, ekiro kya leero tukyuke. Mbwe ebiro eby'okuwummuzibwa bikoze bitya? Ebiro ebyo naye Katonda bwe yabuulira edda mu kamwa k'abannabbi bonna Kristo we obibonyaabonyezebwa yabituukiriza bw'atyo. Kale mwenenye mukyuke, ebibi byammwe bisangulibwe, ebiro eby'okuwummuzibwa mu maaso ga Mukama bituuke. Ebiro eby'okuwummuzibwa bw'omala okwenenya n'okyuka, ate ofuna n'okuwummula. Okuwummula okwo nga tokufunye walala, okufuna wa Mukama. Haleluya. Ofuna okuwummula mu Mukama. Singa tunaayayaanira ebigambo bino, singa tunaayayaanira enjiri eno, ab'emikwano tugenda kubeera b'amaanyi, tugenda kuba bakazi n'abasajja Katonda be yeenyumirizamu mu mwaka guno, ate Katonda baagenda okukolera eby'amaanyi. Haleluya. Dukambye omumirembe ekyokubiri, sula ya 7 olwa 14. Kankulage ayagala okusaba essaala eno, ayagala okukabirira Mukama, kubanga njagadde nkuweeko esamoni mu ddakiika entono nkutwale ku kigambo kye njagala okuwaayo ekyokusiiba. Awo baagalawo tusome Ebyomulembe ekyokubiri sura 7 lunyiriri olwa 14. Abantu bange abatumiddwa erinnya lyange. Kozi agamba ani? Gwe Nalumansi, gwe Joni. Abantu bange Gwali mulooje essaawa zino, abatumiddwa erinnya lyange. gwali kabbi essaawa zino gwe bagamba, gwe yakedde okuvuma gwe bagamba. Amasoma Abantu bange gwe yanyigidde mukyalawo, naawe mukyala gwe yanyigidde mwami wo n'omusiba ku mutima okuva luli n'omunyigira mwezi mulamba, kati tugenda kumalako anniversary yatuuse, kati tonnamusonyiwa. Haleluya. Kirira. Abantu bange abatumiddwa erinnya lyange bwe baneetowazanga ne basaba ne banoonya amaaso gange ne bakyuka okuleka amakubo gaabwe amabi, kale naawuliranga nga nnyima mu ggulu ne nsonyiwa okwonoona kwabwe ne mponya ensi yaabwe. Aleluya. Mukazi gwali eyo, musajja gwe akugambye nti abantu bange abatumiddwa erinnya lyange bwe baneetowazanga, agamba nze Ronald, agamba gwe Nantume, agamba gwe Joel, agamba gwe Sandra, agamba gwe Eva, agamba gwe Nakigudde, agamba gwe John. Abantu bange abatumiddwa erinnya lyange bwe baneetowazanga ne bakyuka ne beenenya ne baleka amakubo gaabwe, naayimanga mu ggulu ne ntaasa obulamu bwabwe, nze sijja gamba nsi yaabwe, ne ntaasa obulamu bwabwe ne mbulokola okuva eri ekibi, ne mbulokola okuva eri ebitagasa. Haleluya. Amiina. Haleluya. Kale
yimusaako katonda wooli awo mu ddakiika zino 2-3. taata tukweyanziza mutukuvu wa Isirayiri, tweyanza katonda w'abakatonda olw'ekigambo kino eky'okwenenya Mukama. Mukazi n'omusajja oyo Mukama ategedde bw'alina otambula, bw'ategedde bw'alina okubeera Mukama, ategedde bw'alina okweyisa, ategedde bw'alina otambula nawe Mukama, ategedde bw'atalina kuleka Mukama, kubanga ebiro eby'okuwummuzibwa binaatera okutuuka, binaatera okubeerawo Mukama bulamu bw'omukazi oyo bw'omusajja oyo Mukama. Taata tweyanza olw'ekigambo ky'otumye Mukama, tweyanziza Taata Kitange, Omwoyo Omutukuvu tukwebaza kubanga otumye ekigambo kyakawungezi ka leero nga kyagala tuwonya, tusumulula, kutaasa myoyo gyaffe, kutaasa emmeeme zaffe, kuzirokola kuva mbubi, kuva eri ekibi, maanya g'Omwoyo Omutukuvu. Taata tweyanziza, tweyanzenge mukwano gwange. Yimuka Mukama, yimuka, ekyoto kyange kikuyita, leka kalosa ak'okusinza kwange, kambuke ekitiibwa kyo kakiboneebona. Yimuka ssebo, yimuka Mukama, yimuka, mugamba yimuke nawe, ekyoto kyange kikola kitya, leka kalosa ak'okusinza kwange, kambuke ekitiibwa kyo kakiboneebona. Yimuka ssebo, yimuka Mukama, yimuka, ekyoto kyange kikuyita, leka kalosa ak'okusinza kwange, kambuke ekitiibwa kyo kakiboneebona. Yimuka ssebo, yimuka Mukama, yimuka, ekyoto kyange kikuyita, leka kalosa ak'okusinza kwange, kambuke ekitiibwa kyo kakiboneebona. Haleluya, haleluya, haleluya. Kama tumwebaza olw'ekigambo ekyo kyamaze otuwa, era tukyagenda mu maaso mu kigambo kya Katonda waffe. Haleluya. Tugenda mu kigambo kye bayita eky'okubikkulirwa. Mu kubikkulirwa nga tonatuuka mu kubikkulirwa, sooka otulabire Bakoliso 2:9. Mukazi gwe yasiibye naawe musajja gwe nkulayirira, nga bwe tusoose ku topiki eri esoose, bw'omala okugiteeka mu nkola, ate Katonda agenda yingira okukola mangu obulamu obwo. Haleluya, amiina. Tusomere Bakoliso. Bakoliso 2:9 olunyiriri lwa Sura 2 olunyiriri olw'omwenda. Bakoliso ekyokubiri ekisooka ekyokubiri kyogeddeko. Bakoliso ekisooka Sura 2 olunyiriri olusooka. Olw'omwenda obadde ekitaate. Bakoliso ekisooka ekyokubiri olunyiriri lwa 9. Bakoliso ekisooka Sura 2 olunyiriri lwa 9. Naye nga bwe kyawandiikibwa nti, eriiso bye litalabangako, n'okutu bye kutawulirangako,
n'ebitayingiranga mu mutima gwa muntu byonna Katonda byeyategekera si byeyategeera byeyategekera abamwagala. Haleluya. Bayibuli egambye nti nga bwe kyawandiikibwa nti okutu bye kutawulirangako, amaaso bye gatalabangako, Katonda bye yategekera abo bamwagala. Haleluya. Mukama okusaba n'okusiiba kuno kw'ovuddemu era kinkoze bubi nga towaze kufuna kukusiga amafuta, era gw'osubiddwa nnyo kuba kati abagenda okusiigibwa n'amafuta bo bagenda kuyingira mu wiiki endala. Haleluya. Kuba bawadde mu kisa kirala ate n'amafuta bagenda gafuna. Haleluya. Nga bwe kyawandiikibwa okutu bye kutawulirangako n'eriiso bye kutalabangako byagenda okukolera eri abo bamwagala. Mukama agenda kukukolera mukazi gwe, agenda kukusanyusa musajja gwe wakati wano nga bw'obadde omunoonya, ng'owaayo omutima gwo, ng'osiiba, ng'osaba, n'owerekereza byonna okulya n'okusuula wali wabbali. Mukama agenda kukusanyusa this week, this month. Mukama agenda kukusanyusa. Haleluya. Dduka mu kubikkulirwa essuula ya 7 katulabe olw'13. Okubikkulirwa Revelation essuula ey'omusanvu. Okubikkulirwa essuula ya 7 lunyiriri lwa 13. Omu ku bakadde n'addamu ng'agamba nti bano abambadde ebyambalo ebyeru be baani era bava basempijja balongadde. Ne mugamba nti bajjaasi. Ne mugamba nti bajjaki. Ne mugamba nti Mukama wange gwomanyi. N'aŋŋamba nti bano be bava kubonaabona kuli okungi ne bayoza ebyambalo byabwe ne babitukuza mu musaayi gw'omwana gw'endiga. 15 kyebavudde babeera mu maaso g'entebe ya Katonda ne bamuweerezanga emisana n'ekiro mu yeekaalu ye, n'oyo atudde ku ntebe alitimba eweema ye ku bbo. Kirira 16 tebalirumwa njala nate, so tebalirumwa nyonta nate, so omusana tegulibokya newakubadde okwokya kwonna, kubanga omwana gw'endiga ali wakati w'entebe n'anaaba n'oluganda, era alibaleeta eri enzizi ez'amazzi ag'obulamu, era Katonda alisangula buli zziga mu maaso gaabwe. Haleluya. Mukama yamaze dde okusangula buli zziga ly'okabye mukazi gwe mu kusiiba kuno, ng'okabye amaziga musajja gwe mukazi gwe, ne Mukama amaze ogasangula. Agambye alitimba eweema yo ku bwenyi bwo, nti n'akuleeta eri enzizi ez'amazzi ag'obulamu. Mukama yamaze dde okuleeta, era gwe ekisa kyewayingiddemu dda kirala we yasiibye n'okusaba. Newankubadde tuzze naye amafuta okutuukako eyo, amafuta ate ag'omwoyo ge gasinga obukulu. Haleluya. Amiina. Nti alitimba eweema yaabwe ku bbo. Haleluya. Omwoyo omutukuvu yamaze dde okusanyusa. Kansome ekyawandiikibwa kino, njagala kusabira abazze abatazze munnange munaatusanga olulala bano kabayoola amafuta bagende nago. Yesaaya, Bayibuli egamba omwangu yatte, Baganda be bakyogera, omwangu yatte enswa. Kati ate abamu naye mwabaddeyo nga mwebasibe basi. Naye tusobere wamu. Isaaya essuula ya 27.
katulabe olunyiriri lwa 10. Isaaya 27:10 kubanga ng'ekibuga ekyabangako enkomera kifulumwa. Isaaya bagamba bwatyo kikuwadde enfu. Isaaya 10:27. Isaaya 10:27. Awo olulituuka ku lunaku luli. Awo olulituuka ku lunaku lwaleero si luli. Lwaleero. Awo olulituuka ku lunaku lwaleero omugugu gwe mazima ddala guliva ku kibegabega kyo n'ekikoligo kye mu bulago bwo n'ekikoligo kirizikirizibwa olw'okufukibwako amafuta. Agambye awo olulituuka ku lunaku lwaleero lwa Mande nti ekikoligo kiriva mu bulago bwo. Ekikoligo kiriva mu bulago bwo ne ku kibegabega kyo omugugu gw'obadde ozitoowereddwa nti olw'okufukibwako amafuta. Kati yazze wano yafuna omukisa gw'amaanyi kuba agenda kukwata essaala aveewo nga bamufuseeko n'amafuta. Teri kikoligo kigenda kudda eri obulamu bw'omuntu oyo oba omukazi oyo oba omusajja oyo. Teri kikoligo kigenda kudda mu bulamu bw'okutawaanya. Era Mukama olw'okufukibwako amafuta ebikoligo byonna ebibadde ku bulamu bwo ku kibegabega kyo bigenda kufubutuka nga bidduka misinde. Haleluya, haleluya. Isaaya gye tusomere nayo ngiwulidde okibawo. Isaaya 14:27. Isaaya 14:27 kubanga Mukama ow'eggye ye yateesa era ani akijjula. Haleluya. N'omukono gwe gugoloddwa era ani akuzaale. Haleluya. Kubanga Mukama ow'eggye ow'eggulu atali jjajjawo atali kitaawo ye yateesa n'omukono gwe gugoloddwa. Naye ani ayinza okuziyiza? Ani ayinza okulemesa nga Mukama amaze okuteekako omukono gwe? Ani ayinza okugulemesa okukukolera Katonda kyamaze okuteesa ku bulamu bwo? Tewali. Mukama ow'eggye ye yateesa, tewali agenda kukijjulula. Mukama bw'aba yalagira nti ogenda kubeera ne ssente omwaka guno, omwezi guno gwa Maachi, tewali agenda kukikyusa, tewali agenda kukijjulula. Haleluya. Kati gwali eyo naawe andaba mbadde nina leero gwesinkanye kanguwa obujulizi buno bwayiriyo ku YouTube ne Facebook. Nze nkute ngenda kusiga nammwe abali ku mukutu ngenda bata nze ngenda kusiga abaze betwalira amafuta, betwalidde ag'omwoyo n'ag'omubiri. Haleluya. Kubanga be bachosen, be balonde, leero bakkiriziddwa okwetwalira amafuta ga leero. Haleluya. Mu kusaba n'okusiiba. Naye naawe ali eyo saba, sookera ku njiri yasoose, ku message yasoose, Mukama agenda kukola. Era naawe amafuta gy'oli eyo ngenda gakusumulirako, gagenda kutuukako. Haleluya. Mbadde omukyalo omu mutabani wange omu twasiibanga ne tusaba naye ne bibanga ebintu ebikwatakwatamu naye Katonda ow'eggye, omukulu ow'eggye, nzizeeyo leero omutabani yampise, omutabani ava kumpa bujulizi. Mukama yamuwadde omulimu, yaŋŋanye n'esente zoogerako zaafuna. nze kitaawe n'omwoyo omutukuvu ffe abazimanyi. Naye gwe ky'oba omanya afuna ssente, gwe ky'oba omanya ate aliko okuganja okw'enjawulo. Gwe ky'oba omanya nti Katonda akoze. Nina n'omukyalo omulala, omwana we twamusabira juice, Joan. Omwana yalinnya ennyonyi, omwana ali bweru,
era omwana ate Mukama yamutuusiza amaka amalungi, maka g'abazungu. Omwana era akola maka g'abazungu. Ebisingawo wona ojja ku divine nga 31 bifuna, kuba n'oyo omukyala agenda abeerawo. Era ne neebaza Katonda nti waliwo omukyala gwe twasabira, yali eyawo baamuloga ku lubuto lwe nga kwawummuka ebituli, nga ne mu ddwaliro boogedde ebigambo byali bingi. Bw'ojja ku divine ojja kumanya ebisingawo. Tobeera bubeezi eyo, ddukako ku divine ojja kuwulira obujulizi obwewuunyisa, olabe Katonda engeri gy'atukoleddemu ebikulu ebinene. Naye Katonda mwebaza, mukyalo oli baali bateeseza ffe n'olubuto, era olubuto lwayitako wiikisi 2, naye Mukama nga bw'alina amaanyi, omukyala wenjogerera essaawa ya leero nina essanyu ly'amaanyi okutegeeza omukyala omwana twamufunye, baavudde mu fiyeta, omwana mulamu n'omukyala mulamu. Haleluya. Kati omujja ojja kufuna bingi ng'ozze ku divine wano. 31 terukusuba. Ne weekly days, itayo Monday, Thursday tubaawo manya g'omwoyo lw'eggulu, ssaawa zonna z'osobodde yitawo tusabeko ffenna Mukama ajjako omukisa. Haleluya. Kitange nkwebaza olw'abakazi n'abasajja abatuddeeyo Mukama, abali mu madiiro gaabwe, abali mu sitting room Mukama, abalina bwe batudde mu mamotoka, abavuga Mukama, alaba message eno ali ku YouTube, Facebook Mukama, tumusumulyako amafuta eyabadde mu kusaba n'okusiiba ali ku mukutu gwa WhatsApp, musumulyako amafuta agambye be bano abali mu kubonaabona okungi ne bayoza ebyambalo byabwe ne bitukuza mu musaayi gw'omwana gw'endiga, mbone erinnya lyabwe lituumiddwa ku weema yaabwe Mukama. Ayi Katonda w'aba Katonda Mukama, omukazi oyo n'omusajja oyo Mukama wange yasiibye n'asaba Mukama, kyenva nsumula amafuta Mukama, nsumula amafuta agava gy'oli Mukama, nsumula amafuta agava mu ggulu gatomere omukazi oyo, gatomere omusajja oyo abadde n'ebbanja, abadde ne rent nga talaba wa kumujja, abadde nga school fees zikyagaanye, omukazi oyo abadde n'emitawaana makage, omwami yamutabuseeko, abaana balaluse Mukama, nsumula ekisa ekijja, nsumula amafuta ga Katonda gamutomera, abadde mu kusiiba ne yeewaayo, ne yeerekereza buli kimu, ne yeerekereza byonna, n'asiiba ne yeewaayo Mukama. Omukazi oyo n'omusajja oyo, omuwala oyo, omuvubuka oyo, bensumulyako amafuta agayogonya, amafuta agamutolosa okumujja mikono gy'omubi, agamutolosa okumujja mikono gya sitaani, agambye olw'okufukibwako amafuta ekyomo ekikoligo kiriva ku bulago bwo, omugugu guliva ku kibegabega kyo. Mukama leka wabeewo omugugu ogugwa ekiro kya leero, wabeerewo ekikoligo ekiva ku bulago bw'omukazi oyo kye baali bamuteekako ekyabeewaabwe, ekyava ku famire, ekyava ku ssenga we, ekyava ku maama we, ekyajja olw'ekikolimo Mukama ekyabeewaabwe, leka kikutuka ekikutulwa okuva ku bulamu bw'omukazi oyo, kimenyeko okuva ku bulamu bw'omusajja oyo. Katonda ow'amaanyi azze ng'akola ebikulu eby'amaanyi ebitanoonyezeka Mukama wange, leka osumule omukazi oyo, omusajja oyo, kabaka w'abakabaka ateebwe, asumululwe okuva mu kibamba ekyo ekyamukwata ekyamusiba. Mukama nsumuludde amafuta n'ekisaaka mu ezikaliro bibatomere madiiro gaabwe mu sitting room zaabwe eyo Mukama, nga batudde Mukama, nga banywamu kacaayawo Mukama, amafuta ngasumula agawonya, agalokola, agatereza embeera, agatereza ebifo ebyatyankalana Mukama mu maka. Mwoyo mutukuvu leka otereze mukwano gwange, buli kimu ekibadde kyatyankalana kiterezebwe maanyi ag'omwoyo mutukuvu. Mukama nkwebaza kubanga omaze okikola eri omukazi n'omusajja oyo n'omuvubuka, mu linnya erya Yesu, amiina. Kale katuddemu nga tuze abaagala okulokoka, kwata mu kifuba kyali eyo ng'oyebwalizemu ebigambo by'obulokozi, gamba ayi Mukama nsaasira olwaleero ebikolwa byange byonna byenkoze ebitasaana maaso go, ayi Mukama binsonyiwe era onsumulule, onnaalize ddala n'omusaayi gwo ogusinga emisaayi gyonna. Ayi Mukama olwaleero neenenya era nga njatula obutabutuukirivu bwange mu maaso go. Mukama bonsonyiwe era onsaasirire ddala.
omusaayi gwo gubinaazeemu. Ayi Mukama, nzikiriza n'omutima gwange nga njatula n'akamwa kange okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo okugibwako ebibi byange. Ayi Mukama, olwaleero nkukkiriza era nga nkwetwalira okubeera omulokozi ow'obulamu bwange. Ayi Mukama, sangula amanya gange mu kitabo ky'okufa, ogawandiike mu kitabo ky'obulamu. Bw'oliba oyita abalonde mbeera omu ku abo. Nkwebaza Ayi Mukama kubanga ondokodde. Amiina era amiina. Mukama akusimbe bulokozi, akunyweze omumyoyo gy'ekika ne famire girimu kutataaganya okujjayo maanya g'Omwoyo Mutukuvu. Atwagala osabako naffe, ennamba z'essimu ze zino wammanga. Mukama akulabisa ebirungi n'omukisa. Mbaagala nnyo. Shalom.